Wano wabaddewo akabenje ku Mmengo Hill Road era ku kizimbe kwe kabadde nange ninako store webbali wabula emmotoka eno ebadde eyambuka kana akasozi neyabika komplesa ate nga erabika esibira ku gaasi oba ku mukka kati mu kwambuka wano ng'eyitawo n'eremererwa mu kulemererwa naye tubadde twagirabye ng'eyabika komplesa ne tugiraba ng'ekomawo ng'eremereddwa ne tuvayo ne tutandika okuyita abantu bave mu masitoowa oba maduuka gaabwe emmotoka eremereddwa so mu kulemererwa awo ne tuyita abantu ne bafulumayo bonna era tewali muntu n'omu akoseddwa oba afudde lwa nsonga abantu tubajjeeyo n'abaana wabula etomedde amaduuka oba sitoowa z'abantu era emaali emu ekyalimu nga boolaba mulimu abatundirako emipiira abasuubula emipiira kuliko abatunga balinako amaduuka g'engoye n'ebyalaani kuliko abalinako grocery z'ebibala kuliko abagulirako ebyuma ebya skulaapu so embeera bwetyo bwebadde naye poliisi nejja kuba poliisi yaffe tuli wano kumpi ey'Okafumbe Mukasa n'ey'Okusaafi ne zijja ne zitangira abantu okwonoona crime scene ne basibawo embeera bwetyo bwetambula naye nga tewali muntu akoseddwa n'omu